weekend eno ku Delta TV. Olina okwagala ne muno mu butuufu. Obufumbo si myaka. Obufumbo kwagalana ekyo kikupushinga on ng'olabika bulungi. Oye mami Margaret Mayiga nga ye mukyala wa Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga mami yabadde atubuulira engeri gye tulina okubeera nga tutambuzaamu amaka. Bino ne yabyogedde ku kwanjula kwa muwala waabwe Gabriela bwe badde ayanjula omwami wetu Musimi. Tugenda kubeera nga tulaba omukolo gw'okwanjula mu Buganda gutambula gutya era nga tugenda kubeera nga twongera okutunuulira n'obuwangwa bwaffe. Tole mwanyi ogirye nga ffenna tulaba tumanye nti omwana omuzadde omanyi nti gwawedde musana gwasitudde ab'ebitiibwa mu Buganda ne Uganda yonna. Byonna ne tubisiba mu programu y'okwanjula n'embaga. Abaloko basse kumbiriko balinze mbondeke zenasala wakubalawe mukwano ebbanga lyonna kankwefuge wadde toli nange bwentyo bwenkoze. Ate bwe tunamaliza tugenda kuba nga tukusako akakyala akalungi akalina essanyu era nga ke Kanyanzi Madrin bwe yabadde ayanjula omwami ow'ekirooto kye ng'omwami ye mugagga Samuel Baby Dobuyimba. Berazelavu omukyala yayambadde nga buli lugoye nga lumunyumira omwami n'aleeta ebintu ebingi ate nga alina n'akalabo ke yasooka okumutonera. namugulira n'emmotoka naye ngabanga nti yeekona ebigere. Buli kimu kyabadde elegant. Mukyala yatubidde ne kyeyali asinga okwagala kibeere ku mukolo gwe. Most specialist Sharita mazima wanvu okikakaza nakwegomba ddange okyali eri. Bina tubisoma mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sande eno saa zigenda kubeera 10 mpaka 1 ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wanvu.